Okay, nkulamusizaako muganda wange wenna akyekumidde ku mukutu guno gwa kubanga otambulira ddala naffe kansubire nti obulamu bulungi nnyo ddala omwezi gudduka sofa tubulayo kabanga katono nnyo tube nga tuguyingira ekitundu kyagwo bwe tuyingira mu kitundu kyagwo omanyirawo nti guba guweddeko naye bwe twali tutandika omwaka guno twakuba program nga ziba nnyingiko olina wootuuseeko olina byokozeeko okulaba nti omwaka guno tegukusala naye tegugwamu maanyi n'oba nga tunnatuukako wadde ekkoota yabyo mu ebyo wa planning okubanga okola because ffe tukola bukozi program mwatuukiriza abeera Mukama Katonda kati mu byonna Mukama Katonda yalina okubanga atuukiriza n'agamba nti akale kino kyetuuseewo kino era tulina okubanga twetenkanya na kino kubanga ye yalina enteekateeka ya buli kimu embeera nebeera nga esobola okubeera nga etuukirira togwamu maanyi abafunye ebirungi muyogeyoge nammwe abafunye ebyo ebizibu Mukama Katonda amanyi era yakutonda buli kimu kyotuuseeko n'ekyotannafuna amanyi nti budde buno ina kubeera nga oli bwoti ne bwoti so togwa musubi muganda wange nze Salongo Ranks Kalyango onakola program mbeera agafa mu nsi otumanyira amawulire ago gobadde otegeddeko akatono netugagenda deep okubeera nga tugakugirayo n'ebyo byotegedde okwetoloola ensi yonna twetoloola ku Semazinga Africa Semazinga zonna oba Sengendo zonna tubeera nga tetukugira amawulire tubeera wano n'agali ku mimwa gy'abantu tubeera nga embeera tugikwasaganya mpola then n'ageebunaayira nayo ne tukwatayoko ne tumanya embeera bw'etambula olunaku olwaleero sirinzekka nina omwami muyite mwami nkwite mwami oba muvubuka sewa ndi mwami omusajja omufumbo omusajja omufumbo buli musajja mufumbo abeera mwami tebakugamba ebimu kubikola omusajja okubanga musajja atukidde omusajja alina omukyala ewaka nga alina obuvunaanyizibwa alina abaana basomesa balabirira era abali wansiwe nga obuvunaanyizibwa bumubalibwako kubanga buli muntu Katonda yamuwa obuvunaanyizibwa bumubalibwako obusookerwako ye gwe kennyini gwe buvunaanyizibwa obusooka gwe kasitoma lw'okubanga osobola okwerabirira then oba osobola okuteeka akwongera abalala b'okulabirira kale ndi ne Roger Chahaza izi Chahaza erinnya lya kizungu nnyo kati Roger lya kizungu Chahaza liri kika Chahaza liri ekika liri Roger eri R-O-G mbadde ndyogedde ntya ogambye Roger C-L-R Roger yes Roger oba Rogers etalimu Marino wa rugezigezi rungi talize no kumbabula ku mannyage Roger abasajja ba kati you are the true definition ey'omuntu okugamba nti bw'oddira erinnya lyange nga nsoosa katugambe omuntu yeeyita Roger Chahaza notandika Chahaza Roger awo bw'okyusiza noga nti siyenze gwegenda ku Google oteekemu ebintu bibiri byanjawulo olabe bw'oteekamu nti Chahaza Rogers bajja kuleetera Chahaza abalina ba Chahaza gwe naye bagasooka Chahaza bw'osoosa Rogers bajja kuleeta gasooka ba Rogers aba banjawulo kati eriyo Chahaza omulala oba gwolina gyeri abala ba Chahaza naye nga tebalina Rogers anti kyeŋŋamba waliyo erinnya eddala nga bayita kuba gwe nasooka oddiwulirako Chahaza gye bali naye tebalabika erinnya litegeeza ekintu ekyenjawulo ekiri unique livaawa erinnya lyakika liva ku kika ki jjajja wange anti jajjawo waawa nira gye nnoonya tuba tuze mu meeting yakika naye kumanyagana soko buze kubatuwuliriza amanya n'eddoboozi Chahaza Doc Rogers abala bampita Big Roger the man with the big voice yajja akasabulunye Katonda kyasooka omwali eddoboozi ebisigadde n'abimwongerezaako oluvannyuma tusanyusa okubawulizaako mwebale kubanga mugoberera omukutu ogubeerako tugamba mwekuumire era mweyongere okubanga mugoberera ffe tubeerawo okunoonya amawulire okubanga tubategeeza ebigenda mu maaso kubabuulira ensi bw'etambula tetwagabukire ku makya bakuwambe nga tutegedde waliwo bawamba kisoboka ne bakuwamba nti wategedde ogenda okuddengulu nga bawambye gwe wekka bawambye eggwanga kisoboka eggwanga n'omuntu ng'omuntu basobola okuwamba nga totegedde tulira gwe bagandakira ku makya bamubbye nga tetegera bamubbye babanga gwe bawambye kale tugenda kuyita ne Roger ono olunaku olwaleero tulina okubanga ensonga ze tulina okubeera nga tuyitamuko Roger wiiki eno ebutukiddwa amawulire ga kkooti omukulu Oryem Okero okuva lwe yatta abantu kino yonna tubadde gaba ku ssiini mulimu ne munnamawulire yafiiramu
no yafuna akabenje akyali mulamu ali mu ddwaliro wabula kyensaba eddwaliro ly'emulago omanyi nti batwalayo omulwadde almost an hour nga tannaba kubaako kyakwatibwako anti kati ekizibu ekiro waneeno standard z'ebintu z'emirimu eba bintu byonna kanti sina mirimu gyokka wabula ebintu byonna bye tukozesa standard zaabyo twazisa nga ffe oba okutanga gavumenti yazisa nti mu nsi ezimu omulwadde okufa olina okyanukulira gw'omusawo lwaki yafudde sijja genda wala nnyo nsi wano waffe ku mulirwano wano e Rwanda omulwadde bw'atuuka mu ddwaliro n'amala eddakiika nga 3 nga tannabakwatibwako lwaki era kiyinza okuviirako okusazaamu layisensi y'ogw'omusawo wano e Uganda w'osanga omusawo n'akugamba omulwadde muteekaawo nadda alina atuka ku TikTok n'adda ku birala oba n'akubuuza oyina ki oba toyina n'agamba dda wali alina ssente ayingire omanyi nti ekyo kyakendeezaako n'abantu okuba nga batandika okuddamu obutaddamu kuyamba because Nazikuno bwe ngamba Nazikuno ntegeeza eddako gye buvuddeko abantu omuntu bamusanganga ng'agudde ku accident ne bamuyamba ne bamuyoolayolawo ne bamutwala ku ddwaliro ne bamulekayo ne banoonya famire ye weetuukira ne batandikira awo ne for instance this time omuntu agwa kabenje omuntu akuyitako buyisi n'atambula n'agenda because bw'anaatuusa mu ddwaliro bagenda mubuuza ebibuuzo biyitirivu anti ekyo tujja kinenya kuba kwasiba amateeka bannamateeka abaffe lwaki nti waneeno ezimu ku nsonga lwaki n'abantu emisango egimu gikyakandalira mu kooti nabaga tuyina mujulizi tuyina ki nti omuntu bwe yagambanga nti nze nina information esobola okuyamba mufo kya poliisi okukwatagana ye mugambe munange omanyi jangu tuwe namba y'essimu gy'obeera tukwatagane ekisooka bagamba tugende okola statement ekyukayo okola statement ovanga bagamba tuwa viato kati nze yazze okuwa information eyamba kitegeeza oba ontaddeko obuvunaanyizibwa bw'omuntu oyo okubanga nze yamutuusizaako obuvune naye ng'ate njagadde kuyamba kati ne tujjawo enkolagana eyo y'omuntu wa bulijjo ne poliisi nebanga tekyaliwo bulungi kati nekijjanga kitambula ne kiyunga paka ku bantu abo abulijjo batya nti juzi twalaba omusajja yali ali mu kibuga nga atambula ku kizimbe ekimu mu Kampala nga bamugema n'amajambya naye ng'abantu weebali nga basobola omuyamba naye nga ababbi baagala okumutema ninga buli omuntu yeesudde gwa nagamba lwaki nti oli ayizo gamba baba bali ku byabwe yewe namuyamba naye bayiza okuntwaliramu naye ng'omusajja alaje nabanaye mukole ki si ye yekka abantu bangi osanze abantu wane Makerere waneeno awo ng'okkiro yambuka Nankulabi oyambukidde Makerere bakubiddewo nnyo abantu naye ng'ensonga ebaki nti mbamba ino kimanya nti oyo omuvubuka wa wano omwana wa ku kyalo akuba abantu naye ng'abantu basobola omuyamba bandi badde bamuyamba bamukuba ne bamunyagala bamujjako essimu bamujjako essente ne mujjako ebiwandiiko ebyomuwendo ebiyinza okuba abandagazi muntu biki ebyomugaso naye abo ne batamuyamba lwaki nti kyamala okusigibwamu okuva waggulu kuba kasita omutwe guvunda waggulu eno wansi wato kyalina kyosobola kuwonya automatically so ndowooza bwe tulina okunenya abe batutwala abakozi b'amateeka tuddeyo ndowooza ku ngeri eri tisi omuntu bw'ajja okuwa obujulizi atubeewo ne secrecy omuntu omanye nti awadde obujulizi bwe nagenda kubeera safe ekirala atuddeyo nti omuntu atisti twekubira endulu ku poliisi ng'omuntu agenda kubuuzibwa ebibuuzo ebiyitirivu ennyo baakugamba kutya nti bw'anajja bajja mukwata because omuntu omukakasa nti ebyaddala azze okuwa statement eno yentuufu ekimukutwaza ategedde waasula biki ekimukutwaza mumale musiba nze ng'omuntu neewaddeyo nenzija kubanga sobola kuba naziza omusango nensigalawo kitegeeza omuntu yenna waabanga ayina guilty conscience kyesooka kimubeera mu bwongo bwe kudduka mu psychology bagamba omuntu bw'aba akola omusango akola ensobi 10 ze basinzirako okunoonyereza era buli abanoonyereza abakola investigations bonna ba officers basinzira ku nsobi ezo 10 kitegeeza omuntu wemba yakoze omusango isooka teri abantu bonna bakolera mu panic babaza omusango wabeerawo okubugutana abeerawo kubanga ebintu abikola mu bwangu esooka tagala bamulabe tagala bamusinka tagala bamukwate kati ensobi ezo 10 kyemmanyi nti buli muntu aba akoze omusango zisobola okuba zimulabika zimu identifyinga nti ono kati singa mba nkedde ku makya n'ensanga omuntu ninga akamuyambe ekisooka musooke mutunulire kino nti newankubadde fine omuntu ono yakoseddwa naye ate obulamu bw'omuntu ono kubanga akyali mulamu okuba tutegedde nekyamutuuseeko ekyo kikulu muntu ono yakoze eyabaddewo n'aripootinga oba n'amuyamba titulabye abantu bangi omusajja omutoka emutomera
naye banga bandi mutudde mutwe naga ate muteka mu motoka yange wenatuka ku police bagenda kusasuza nze ninga ate ayambye buyambi katuleeseewo ettimu eryo okuba ntulisiga mu bantu wabulanga obukulembeze bwe buleeta obuzibu kubanga omukulembeze yenna jjukira gwe ng'owa poliisi atambula ku kyalo chairman ali ku kyalo tinze nazze nga wagenda nti nazze kuno gye twakulira twali tukyali bato ng'omuntu bw'akyala ku kyalo mu mutwalo wa defense n'amulaba defense n'amutwalo wa chairman era bagamba nti omuntu ono abeera ku kyalo wa mwami gundi ku maka ga gundi agenda kumalawo ennaku bweziti wavidde ku kyalo gindi muno kazini wange mwana wa muganda wange mwana wa ssenga wange weebityo kati tetujja gane namba yeeyongeramu nnene era oyinza okugamba nti kati ennaku zino almost buli kyalo oyinza osanga mulimu ba chairman nga 3 ku 4 noga nti kyalo gini kiriko chairman waakyo kale buli county noga nti yerimu ba chairman 4 kubanga otubala ebyalo babiri waawo nti oyo chairman wa kyalo gini no kyalo gindi naye kibuuzo kiri nti nga gwe chairman ow'oku kyalo bantu abo bakuleetera wali ofuddeyo okumanya nti mugundi waawali eri kuba eri abantu bamanya mu kyalo nti bano bantu bakulu era nga baga nti gundi kuno kuliko muzeeyi gundi yeebuuzibwako abo be bantu abatera okuteekuverako noga mutabanyi we yagenda mu kibuga ye yakomawo yawasa ku neeno wali ofuddeyo omanye ebibafaako nga gwe mu bukulembeze bwo bafaayo ku kimu nga batunda amataka tulinda ali kutukolera ndagaano anti olaba chairman n'omuntu okimanyi asobola okuva ku kyalo ekirala naga nti evudde kakeeka n'avuwa neeno nakkira n'agenda ekabuusu n'agenda ne bamukolera ebbaluwa chairman wawo nga tamanyi ebingi awawa nayagala nnyo ssente ate oli tayisi kyafaako bwe liba ttaka n'atunda ettaka ne kimala okuga chairman akoze endagaano si wa ku kyalo okwo kati kyekireese okuba abantu batambula mu insecurity eriwo n'abantu okubanga nti baava mu kuyamba buli omu kati twe twatuuka buli omu yeefaako yekka kale tugenda kuyita awo mpola olunaku olwaleero mbadde wentandikidde okugenda awo mbadde ngamba eddwaliro ly'e Mulago Pierre on TV tiktoka eyatukoonebwa nendako eggulire nalabye abukedde yakuba eggulire ne liraga nti tiktoka blogger it was a blogger yagamba blogger gobaaganye okugenda mu kooti emmotoka ebadde leeta omusibe emukoonye kakati ndowooza kino kigenda kubeera nga kibikkiriza omusango guno because automatically emmotoka ya polisi yakoona omuntu ono okyegere kati munnamawulire bw'avaayo n'akola eggulire eriraga nti tiktok eyabadde agaaniddwa of which nga litagaaniddwa kitegeeza polisi esobola okuvayo neyeteeka ku ekyegalo negamba nti ono twamugana n'omugaana okuyingira wali bagamba kangambe bwentu nti mukusooka wali buli yali ayingira bwalimu abantu balina credentials eziyingira baga nti bano bayingira ne batebayingira era yali munda era ne bamukkiriza n'ayingira naye nga ensonga emu kuzibawa nti lwaki bamukkiriza okuyingira yali omu ku bawagizi ba strong supporters aba NRM of which ekyo tusobola okimanya ga nti owaaye munaye yali advantage ye tetujja kugaana taata waba yali mu ntebe olina by'oyisaawo ng'ebibyo naye kino ekyokugamba nti emmotoka oba okubanga yamutomera poliisi okyekwasa kigaane kuba kyekwaso incidents zibeerawo tetujja kigaane emmotoka yagaana osiba tekyali kigenderere era nekijja ne kimukwatirayo kubanga kusinziira ku butambi bwali butambula bulaga nti emmotoka yaliva waggulu tetutaamanya bulungi okusa nti tekwaliko ddoboozi tetwawulira driver yali mu mmotoka ng'akuba ng'ombe kakati awo wenyininyini waliwo incidents ezibeerawo nti emmotoka bwebanga ebadde edda advance nebanga evuddemu break omutaala bwemabega obukubala advance buvaamu anti kati emmotoka yonna bwe batekyasiba kwajjukira ebisa ebisinga emmotoka okusiba kyebayita okumyusa emabega the breaks kati nezino zasigalamu zaali zisigaddemu naye ate twakiganye nti omuntu ye emmotoka yonna abasa ebisinga abadriver bonna kubanga wano waliwo ekyokwekwasa nti emmotoka tetomera mabega mu mateeka emmotoka tetomera mabega era ekutomeranga eze mabega nga abadde adde mabega ekyamanyi kyayinza okukola kujjanja naye nga teguba musango guli awo kati ndowooza kinyinza kyekwebuuza ekikulu kyonna drive ono ng'emmotoka emaze ogaana osiba yakuba eŋŋombe nti bannange emmotoka ennemeredde
mukatambi tekalimu kuba tulaga bulazi nti mukatambi wekitulaga neno nti abaali balabye be bakuba endulu nti muveeyo naye ye kuba nina mukwano gwange Thanda naye yali kwemabegaawo be bamu abalina ekasuku era mukasuku bawulira nti yavuuka n'adda n'eddeeri kati ebyo byonna tubyebuuza kati wano waliwo ekibuuzo ekiriwo kino wekibanga nga bagamba nti kyali kyakubikka musango ekisooka kyali kigwana anti kyeneebuuza nange ekyokubiri kyo nga kyo kisobola okukola oba kisobola okulayinga paati gye bali bakisuubiramu kuba kiyinza okujja nga by the way tekuba tuba tukibaza essaawa eno tukiraga nti omusango gwokere gwe gukyali ku top kati oba ali obaze kabadi kitegeeza akabadi kaba kakyabulamu ate ekizibu ky'okukola akabadi nti bwe kagaana olina okwongeramu ate kibanga bw'obanga oyonoona okole emisango ng'olina okukola ebibimu ebirala 10 bw'olimba leero olina okuyiya ebirimba ebirala 10 oba 100 ebinaakwatira ekirimba ekyasooka kubanga ojja tuka ekisero otandika okubiddamu otuka ekisano kubanga oddamu bye wali oyogeddeko n'otandika okubanga ate jjukira bagamba kyerabira oyo ayogedde naye gwe bakigambye teyeerabira lwakuba nnaku zo bakiza ku internet tesonyiwa naye nga kiri nti abantu be batasonyiwa kuba bebakomyawo kituufu kale tugenda kuyitako ku musango gwa Okero Oryem omukulu ono badde mu kooti y'ekyalo bagireeta kugaba badde basalira omusango guno omukulu ono yasooka n'abyegaana yasooka nakkiriza oluvannyuma n'amala n'abyegaana n'agamba takolanga kiyetatanga ku baana naye waliwo ebibuuzo ebizze bitemwatemwa emabegakaawo tujja kugenda kaawo ndoza nga tuvadde mu kuwummulamu bibadde bitemwatemwa nga abantu bagamba nti omuntu ono yatta omuntu naye ku siini abantu abaaliwo kale ye yatematema n'asala abantu n'atema n'okutema abaana bana naye ku saati wadde ku mikono baali bamukutte akavidiyo akalaga nga bamukutte bamutaddeko n'empingo wansi w'emmotoka talinaako wadde akasaayi wadde ku saati ye talinaako wadde akasaayi omukulu ono yali ayambadde gloves after okusala n'ayakyusa n'essaati gye bamukwatiramu ate oluvannyuma bamuzza mu kooti ng'era essaati yakyuse bibuuzo biri awo bingi awo tujja kuyitawo mpola mpola kakati tunaavaayo tujja kgendako ku ababaka ba NRM babadde kyankwanzi omukulu yabadde abasiibula yabawadde emiliyoni 10 era balina ne resolutions ezimu ze bagenda okutandikirako in case babanga parliament y'omulundi iziti ya 12 egenda bwenaaba etandise okutuula waliwo resolution ezasaliddwawo abantu ze bagenda okubeera nga bakola ki batandikirako era ndowooza nazo tujja ziyitako mpola mpola tuzirabe ziringa 6 ezayitiddwawoko ababaka bano ze bayitiddwa ndowooza tusooka tuziyiteemu katono mpola mpola nga tunagenda kuwummulamu then otudda tulabe embeera kyakwazi resolutions esooka parliament to expand from the size of 546 MPs 546 to 600 but no opposition members all should be NRM and NRM independence ekivunulwa nti parliament yakwongeza ku babaka bebadde erina naye nga temulimu wa kuva ku 546 babadde mu parliament eno okutuuka ku 600 naye nga muwabo bonna olukaaga temulimu opposition n'omu bonna ababaka balina kubeera ba NRM ekyokubiri salaries and allowances for the outgoing MPs and ministers to reduce by halfway as a reason to get payments for new MPs and incoming ministers for 6 months. Simani abaka babadde bawummulanga nga bavaamu badde babalinayo akasimozi ke babawa anti buli bana ababalimu agenti bagenda ofulumu bano bajja jukira baba tebana bakulayira baba bakyaliyo baba kyali babaka kitegeeza baba kyafuna allowance sitting allowance n'omusaala mafuta transport ne medical baba kyabifuna kati kitegeeza baba bagenda bakubakakanyamu tegeeza nti babanga abagana tukatinga budget batukatinga kuzina ezifuluma
tuteketeke bali abagenda okuyingira bana kitegeza abalimu babasala omusaala ne allowances zaabwe bazikole ziteeke kubali abagenda kirabikango ngagamba nti goweddeko empagato kyalina makulu nga onagamba nti munanga mukazi mumaze omuzalamu abantu kyalina mugaso kati wewali obuzibu awo kino ekyasoose kino omusajja omu yagambanga nti aliyo omuntu omusajja omugenda ali nkoleddeko yagamba nga tayagala kuba na mukozi nga yes man kituufu kati wano abantu abasinga kye bataagala ate abakozesa kati ekizibu ekiriwo kye kino buli lwokozesa n'omukozi nga yes man ye muntu akyasinza obula abasinga tebakiraba anti ne bwokola ensobi takuwa obula nti mukama wange ensobi nti mukulu avuga awo obula naye wano kyetunjoza okugamba nti watutunulidde ekintu kimu nti tutuna saidi emu nti kati advantage zinakuwa saidi emu ya NRM naye ekibuuzo kiri nti oyongeddeko abaka bwagala okwongerako abaliwo already bakoze eki kuba already manulidde emabegako awo nga twakava mu covid oba I think muzeeyi yavayo n'agamba nti akola walk to work okuwakanya enguzi naye ate mu gundi ko kasi gye babaddemu ekyankwanzi ezimu ku nsonga ze yabadde atunuulidde kwegamba nti parliament ejjuddemu enguzi nnyingi kati gwe president ow'eggwanga bw'oba ovuddeyo n'okola walk to work okole owakanya enguzi eri mu parliament ayino manoga nti oyagala oyongere ku babaka abalimuwo naye nga ate already abaliwo tebalina kye baakoze enguzi bafumbekedde obanga ogambye nyongere ku nguzi Okay. Resolution yokusatu, the proposal of lifting presidential term in office from 5 years to 7 years. This will be the first motion to be tabled by the MPs to start debating on. Kakati wabadde proposal eyokubeera nga boongeza ku kisanja ekibadde ku myaka 5 bakyongezeeyo emyaka emirala 2 gibeere emyaka 7. Era eno emotion egenda okubanga etandikibwako singa baba bamaze okulayira. Nze mbaseerabidde sigwe gusobola baleetera eyo gundi giteekawo. Ng'omugenzi olanya akyaliwo kyali kibadde oba bakireeseeko naye ne bakikuba. Era ndowooza oba ojjukira bulungi bye bimu ku bintu ebyali bijjiramu togikwatako. Mu biseera ebyo nga kyagula bye bimu ku byali bijjiramu togikwatako bye bimu ku byali birimu nti ekisanja bakyongereko emyaka. Kati ekyongerako emyaka oga nti bajja kwetala bongere ku 7 kyo tekyandibadde kibi naye olwedde omaze okujjawo nti tewali komo ekyemyaka nti emyaka gyonna gyoyagala osobola okukola ki okufuga kati omanye ekizibu ekiriwo kye kino nti abafirika tujja ne tukola ekitu nga tutunuulidde in favor obudde wabula twalemererwa okukola kye bayita respect of system nti system weba erina ekyo kyetambuza mwebe eri in favor of your side obolanga buli kyokola kituufu kitambula njala okuzaayo emabega etwali mugundi mu kulonda ku elections ezaali ekawempe eza Nalukoola n'Ennambi bwali waliwo etteeka erigamba nti omuntu yenna baba bakoze by elections gwe n'ogamba nti nti ninawo okwemulugunya walina okulinda onaamala okulayira olyoka okole ki okwemulugunyako kati kyajje ne kibakwatirayo nti mu kwemulugunyako awe bali basobola okuteeka kyola abaali bakuwanvuya nga babuuza lwaki Nalukoola talayira ng'ate odi alina okulayira naye nga bawanvuya ate simanyi tukyalina bintu kyabiki lwaki kyali kibakutte kibayita failure to respect system njagala otunuulira olutalo lwa Iran nti waliwo ekintu kye baali bakola kibayita system nti baatunuulira nti ono aliwo bw'aba avuddewo yatula ani addawo omusajja yakola abantu almost 5 ku 10 nti nze ne basiriwo ono yaddawo naddawo n'atambuza system nga temunnalonda nakulonda ayatola agenda okubeerawo automatically waliwo system esobola okusigala ng'etambuza kati ekibuuzo kyange nga tukyali ku ekyo essaawa eno singa bukeera ku makya President Museveni n'avaawo NRM esigalawo ebyo ekyasobola otambula kisuubira kati tugambe kale yes tuyizo gamba nti abadde ateeka Piero Yunga weeri Piero yetambulira kwani ku Muhoozi singa Muhoozi akira ku makya n'avaawo Piero esigala etambula tekisoboka kale tugambe NRM evuddewo Piero yiweeri esobola okuddamu neba n'amaanyi geegamu Piero yesobola okusitula amaanyi geegamu NRM geeyina etandika n'agaayo bakabanda Daudi weebali naye basobola otuuka ku maanyi ago tugambe nti NUP yatandika n'amaanyi gaayo n'ezimba agaayo Piero yineja n'ezimba naye ekyayo ng'ezimbidde ku NRM kati singa ono mother figure avaawo kuba tubala nti NRM ye mother figure ya Piero yo singa evaawo eno esobola okustandinga n'esigalawo
tekisoboka kyekiri kyenagenda nti failure to respect the system kintu kikyamu kuba yo system tugesa itandika okukuba kyekiri kibaga nti amateeka muzibe agali ku ludda lwo bwe gatandika okunyiga lwitandika okumanya nti buli amateeka galaba gatandika okunyiga kati awo tandika nti omuntu ovaayo kubanga bewakolesa luli mu biseera biri nebakomawo okukozesaako. Okay, kale tubadde ku yakuna yokuna voting for the president to be done in parliament by MPs and the speaker. Abalonzi babajjako obuyinza obulonda president direct nga parliament yino obuyinza obulonda president. Ani kati abana Uganda bo bango bagambye nti obajjeke demiro ko abana Uganda tebakyesalirawo. Ati mulonda ababaka bamwe ani kati ababaka be bano ekisooka ndeyo kuguje basoso gamba bagambye beetaaga ababaka bave ku namba gye badde 5 tudde ku lukaga banye ku lukaga naye nga bonna baaki benarem kasi tosobola kuŋŋamba nti gwe taata w'ennyumba neiba gye bakubuuze nti munaye omwana w'omunyonu ku taatawo ne neiba olonda kaani automatically yajja kulonda taata kati era kati munaye Uganda oba omujeekedde jukira nga Uganda weri nti erinsi etambula mu bibiina ebingi eri abawagira NRM eba NUP eri aba DP aba UPC aba FDC bona gye bali kati bwobo ngamba nti munna kubaamu opposition yenna obo mazo tugamba automatically nti kati tukyayina dembe lyokulonda oba olijewo indirectly. Tuba tumaze okuwaayo era omubaka yenna anaakitwala nti munnaye kiri in favor mu ye kibale kino leero oli mubaka naye obubaka enkyanga bukuvuddeko nayo kisuubire kikomawo. Mwana yagamba amateeka gonna agayita ababaka be bagayisa gonna naye bw'amala okuvaayo lwategeera nti sukaali amafuta ga bbeeyi kubanga wali jukira amafuta gavuga ga gavumenti bw'alwala mukazi w'abaana bagenda babajjanjaba gavumenti ebajjanjaba ye nga yafuna allowance buli kubanga parliament lwe batuula ababaka bafuna emitwalo 5 sitting allowance 5 kyobula mu 2-3 mugumu ngenda kwesimbawo katukulinde mukama waffe ngenda kwesimbawo 2-3 mugumu amunindirire njija kubeera nga nze mbaka wammwe tuliddeyo ffe tulinze kakati resolution ey'okutaano preparation for the success plan power transition from His Excellency John Kaguta Museveni to General MK. This will help to reduction of wasting government resources economy and prevent loss of lives of the citizen dying in struggles. Nekyo nyo terogamba abantu nti muzeeyi singa yagala fuga Uganda eno mu bulungi n'avaako nga newe yandibaddewa twali munoonyeza yalina kikola emabega kati ne bwakikola tekyalina kati buno obudde yes asobola ogamba nti tujja kukola transition of power. Ekibuzo kiri nti omuntu omanye kikuwa ebintu bino bibiri byanjawulo eriyo okuteekerateekera omwana n'omuteekateeka okubeera kati nga omukulu wa Cameroon Pobia buyate abwali mu kuteekateeka mutabani we kati ali muteekateekera muteekateeka Pobia akola ebintu bibiri ekisooka omwana ono yamuwa platform ye kanamulaga nti omanyi ze platform njikuwadde kati yo omwana atandika okukola naye ate bwe otunudde okuva mabega aza atambulira mu layini eyo yo omwana kuba Cameroon kati ye vice president kusaawa eno ye CDF alina n'ekifo ekirala ekyokusatu awo kyaliko mu Cameroon. Kati bino ebintu bibiri kagambye nti okuteekateeka omwana n'okumuteekerateekera bintu bibiri byanjawulo. Ekibuzo kiri nti ye tetujja gaana era munaakera kuma kiri mugamba nti munaye kati CDF ye president tuyinza obutawakana nga bana Uganda naye kiro kisuubire nga bw'oyagala CDF abere president eri abagamba tajja kubeera ekyo nayo kisuubire. Ekyokubiri ye gwe batyala okuteekawo muteeketeeke okubanga afuka president anti bagamba akabaka weeyolera kayinza okuluma enteega jukira abantu fenna bagamba sente tekyusa muntu ejja yekyo kyabadde ali munda kati obuyinza buno babukukwata bagamba nti buli maanyi gonna gajja n'obuyinza obungi
every great power comes with great responsibility. Obuvunanyizibwa obungi. Anaasobola okwasaganya obuvunanyizibwa obw'eggwanga Uganda. Ekibuuzo kiri awo kiyimiridde. Ekyokulala bw'otugamba nti oyagala kola transition of power olinga wagikoledda. Kubanga buno obudde saawa eno ebitu ebisinga oba otunuulidde birwaningira mu magye. Automatically. Obitwani government amagye tetulina buzibu kwa amagye gaggwanga gakuuma ggwanga Uganda. Wabula ekizibu ekiriwe wano nti gakolera side emu. Galina gye geekubira. Gakolera side emu. Nti juzi nadde ndaba ngwagamba abagenda ekyankwanzi. Baavaayo buli one babambaza uniform eza kanti ebyambalo ebiringa ebyamagye. Kyokka nga abeena kitegeeza ekibiina ekiri mu buyinza kimanyi nti amagye gali waggulu nnyo okusinga ekibiina. Ababaka bayambala ebyambalo ebyefaaniriza ebyamagye. Kubanga baavudde ne baga nti bisi byambalo byamagye naye bikola ki? Byefaaniriza ebyamagye. Kati ekibuzo kyawe ne kibasinga. Naye eryo etteeka teryayita. Anti etteeka ly'amagye omuntu obutambala kintu kyefaananyiriza ligamba tolina kwambala kintu kyonna era okuyisaamu oba okutyobuula ekintu kyonna ekifaaniriza ekyamagye. Abaana bali mu makomera aba NUP lwa baleti eza red of which eri abaana abakola baleti eza yellow era nga nazo zifaana tena omu yali agenzeeyo kyo kiri awo. Ekyokubiri omubaka agenda kuyiga pasabawa yakyo kuba emundu. Tomanya ayinza okweyambako. Agenda mu lutalo. Tomanya. Waliwo olutalo lwasuubira. Tomanya. Kadandi kino omanyi America ogiraba? Is it America waliwo mu ggwanga nga omuntu yenna yenna omuvubuka ne by the way Nigeria bakola Nigeria gye kino olina okugendako ku bulungi bwansi n'okola bulungi bwansi. Naye bulungi bwansi oyo bamukola batya nti tebamukola ogenda n'okola bulungi bwansi n'okola kyakamukyaka na biki byonna then novaayo nomala n'ogenda n'okola byokola bw'oyagala ojoininga amagye isoke. Kati wano tulaba omubaka wa parliament omusomesa lawyer omuntu mulai business person biki munamawulire naye yayingira mu parliament akiikira abantu. Ono munabyabufuzi si munamagye bintu biri byanjawulo. Amagye n'ebyobufuzi biba bintu biri byanjawulo no sections bizanjawulo ne wankubadde zonna ziri under government bano babyabufuzi bayita birozo by'abantu. Amagye gakuuma abantu gakuuma ggwanga gabeerawo okukuuma eggwanga lino kulabirira n'okuuma omubaka. Kati bo kye bataategedde kye kino kati njagala bukere ku makya omu ku babaka wabafuneyo information egamba nti ayina emmundu bajwa akasanti ekyabatwala ekyankwanzi kaali kakodyo. Kubanga bo bajja lowooza nti twagenda kuba tuli muki naye awo bujjo kakasa ekisooka bajja kugamba emmundu omanyi ogikuba wagendako ekyankwanzi n'ogiyiga. Ekyokubiri oyina emmundu amateeka agagikuwa oli w'amagye okuba n'emmundu awo bajja okugyawo etteeka liri ery'amagye gye likukwate naye nga luli lyalikola nti likwata kirage nti amateeka gaba muzibe ku sayidi yo naye we gakyuka ne gadda ku sayidi era gatandika okukola ku ggwe otandika okumanya nti bulijjo abantu banyigirizibwa. Lwaki retreat eni tebatwala ababaka bonna baba bawangudde ntugamba n'abenaalemu n'abanup bonna ne bagenda because muno twalabyemu kale aba independent ababaddeyo n'abandooza mawo naye yabaddeyo kati tuba twetaaga ababaka bonna babatwale. Gundi retreat eri bweti eri ku NRM retreat eri specific eyawulawo tegamba nti tutwala babaka bonna. NRM retreat n'abo ababagadde okwegattako bebogereza nga olaba speaker yakola intamongo nagera nayogereza byayogereza ne bakkiriza nga bawanyi kati negasse ku NRM abo abakkiriza okujja nti kati fe tulokose tuzze eno naye nga yeri specific ya NRM ba mu nyumba. Kale kati resolution ey'omukaaga yeriko making constitutional amendment and giving president powers to appoint speaker of parliament and his deputy. Remember at the end of the Anita's term she promised to hand over to her deputy Thomas Tayebwa and retire. All this can be achieved by Anita Among while still in parliament. For that matter, she will have to finish her speakership to accomplish missions. Kakati eriyo akakodyo akabadde mu lusirika luno olwabaddeyo. President we yabadde akola speech omanyi
Anita Amongo yali agenda ekyankwanzi yagenda nga percentage ye y'okuwangula akalulu okubanga adda mu bwa speaker eri ku 10 naye njagala okujjukiza nti kati buno obudde yinza okubanga yakkamu eri mwana lwaki president yakola speak bweti n'agamba Anita Amongo abere n'empisa kati newankubadde bano bagenzi ne babagamba nti tubawadde emmeka 10 naye teyabadde 10 yabawaddeko deposit wa 2 ku 10 ku 10 kati deposit wa 2 kitegeeza ki nina kye ninze mumalirize balance mufune anda mukwatemu tadda kati tuwadde mbogamba nti kati omanyi tayebu ono yabadde wano gwevaayo kubajjukira Anita ono abadde againinze favor nnyingi nnyo mu parliament kati wetuba tukoga nti twagala afuuse muganzi wetuba tukoga nti twagala okutransfaringa some of the powers of the president tuziteyo ku speaker naye tukajjukira speaker wabanga ayina amaanyi agamuweereddwako mu parliament gyalimu omuganzi so olukyuka ekisanga speaker bw'ayogera president oyogera katono n'ofuuka ceremonial president oyinza n'okukwata musowani y'omugagga oyinza ozeemu nga wekyali obute weyali nti prime minister yali nga yakola ebisinga byonna kati nga president abeerawo bubeezi sookoleke ekitegeeza tuyinza okwesanga kubanga mawo yagize ate nga yabadde ekyankwanzi tuyinza okwesanga nga mawo ono awangudde ekifo ky'obwa sipiika andi kati mawo alina ebintu bibiri mawo yagenda okugenda mu NRM olwo baali bamusuubiza district eyiye era ne bagikola constituency eyiye naye ekibuzo kiri yagifuna we yagifuna agiinako obuyinza ekyo kiri awo kati waba agiinako obuyinza mawo akyalina byadimandinga ekisooka wabanga mukyamwetaaga nga mawo yakola statement bweti bantu bangi bangamba ngende Court abantu bangi bangamba nesimbe okuba speaker naye njasooka ngende neebuuze yali ageze kwebuuzaawo ekyo kyekibuuzo nange nze naawe kyetwebuuza kati waba yaddayo neyeebuuza n'abaana ku bantu bakiikirira ku ba DP kubanga twandikaye nti muba DP bandivire bagamba naye ffe twakkiriza musajja waffe ajje yesimbewo naye tunalaba yakola statement ffe twatudde netukkiriza ekyo ekisobola ekyokubiri kati bw'abazze ne yeesimbawo tugambe nti gye yeebuuza bamuwa authorization tigenda kitegeeza bwe kirina okubeera because omuntu wakugamba nti nja kwebuuzaako n'akomawo n'agamba nti kati ndi willing okwesimbawo kitegeeza abantu be yabeebuuzaako ne bamukkiriza anti kati awo kati ekitegeeza kino eno jjukira mu kulonda kuno okubaddewo kuno babaka bangi bakwatamu era Amongo bangi be yaliisa bagenda okugenda nga bonna bakoze eki balidde ate bangi be yali amanyi nga amanye ennaku yaabwe anti olugamba nti munnange munaye batuwadde naye bino ebibiri bino ebitaano ebitandikirwako ebisatu bino ebyemmotoka speaker nti olaba kati ng'afuna engeri gyakola ki yakinyigamu kati kisobokera ddala okera ku makya ne bagamba nti taye waba tazze tunyige waani tunyigewo mawu naye ekyataye bwakyo tetutunuulira nnyo tunuulire ensonga ya mawu eno mawu nga ye ebibalo by'alina biyisaawo ekibiina kye oba bamuteesemu fix mawu okuyingira obwa sipiika olowooza atajetingidde kibiina kye kati okusinza bwebiri essaawa eno kubanga tetujja kugamba nti si kibiina kubanga they are married with the NRM kati obuzibu bwe buli weebuno waliwo ebintu bibiri bye bino nti abantu bonna ebakera ku makya bagamba nti we are married nga bw'ogambye ekitegeeza walina okera ku makya olunaku lumu mujja kudisagringa olunaku lumu mukkiziganya kati singa bukeera ku makya ne badisagringa ani agenda okuwangula ani ekyo kiri awo ekyokubiri ye nga ye mawu ayina personal issues oba nga ye omuntu kubanga mawu ye muntu getulabye okuva emabega nga akuba NRM kati out of blue tulaga nti agyegasseeko batuuka ne bakkiriziganya era ne bamwana obwa minisita batambuddamu ekisanja kya myaka kati ne twebuuza kakodyo ki kyenagee nti President Museveni bamugenderere actually buno obudde bayinza okugamba nti kati omusajja alabikanga wabula kyali kunoonya kyekino
anoonya kukakkanyako kwabo abandi kuba kati Mao y'omu ku basajja abakukutivu aboogera ensonga abaterya ntama ate nano bw'ayingira mu parliament nga speaker ebyaddala Mao asobola kati njagala otunuulire kati parliament gye tulina buno obudde bamuntu bameka abasigaddemu ab'embavu be tubadde nabo emabega jjukira ababaddemu aboogera booga nti bono abasajja boogera batono Seggona baavaayo balukigondi balutamaguzi baavaayo balukyamuzi tebakyaliyo kati kitegeeza eno parliament ejjeddako ey'omulundi guno yo tetujja gyesigulirako nnyo ge mazima oba oyitunuulidde njabayaba abasinga abalibaddemu aboogera buli yalimu ng'ayogera tetunnalabayo bantu b'amaanyi ndowooza abaddayoko abasigala bajjeyo Ssennyonyi n'abalala awo naye ng'abasigadde abasinga obungi baabajjamu oba osanga President Museveni ayagala olw'okuba nti parliament agiraba ejja eri awo kintuntu kati ate nga n'amaanyi omukyala Anita g'abadde alina mangi ng'agamba nti bwe nteekawo Mao wange ono n'abeera sipiika buli kintu kye nayagala kisobola okuyitamu anti kati wemba njagala kyenjagala kyonna kiyitewo ekisobola okuteekawo Mao kiyinza okuba ekagumaaza anti era bagumaaza mwenna naye nga buli kimu kitambula baga nozola parliament nagamba no opposition asobola okubeera ki speaker era speaker for opposition kagumaaza olw'ensonga emirundi mingi tuvuddeyo nga speaker jukira Anita Among emabegaawo bamusamoningako emabega International Court yamusamoninga ku bintu by'okulya enguzi kati ebyo byonna kukezaako kubikkawo tigende no kateni batubikka maaso uteekawo nti okay kati kitegeeza to transferring is going blame shifting ekibadde ekikyamu nga kiri kuffe kidde ku opposition bannange etteka lyayita naye ati parliament erimu speaker wa opposition nze yes tukolagana naye ayina ekibiina kye era kyakiikirira naye ffe tukolagana we associates dino lyayita litya etteeka ery'okubeera nti president alondebwa parliament nti omuntu olaba ekyo kyateesebwako tewali wanasereza aweebwa because speaker akulira parliament opposition kati kyekyo kubanga abantu bonna buno obudde kati tutunuulire kino ekintu nti abantu omanyi kati tuli mu nsi kyetusooka okugamba nti kyetusooka nti President Museveni yeebali ayeta UPE n'ayeta use ne tusoma era abantu bali iga tuli mu nsi kati nga abantu bafaayo okumanya bayiga era bagoberera buli nsonga kutegeeza buli ekigera maaso bakitegeera kati buno obudde Museveni kyagezaawo okuba nti kino nzannya ntya n'abantu abamanyi obedde abamanyi byemmanyi ate abayinza okuba tebamanyi byemmanyi wabula nga bayaayaano bimanya kati bwe buzibu obuliwo buno obuwichinga n'abamu balengerera wala nnyo okusinga nze nobbi bategeeza bagaane kulaba sayidi emu yokka kati obuzibu bwe buli we wano nti bw'oyagala nnyo balabe sayidi emu ennungi kibi balina okulaba ku neekumbi leka omuntu alabe sayidi ennungi n'embi yeesalirewo twajja ne president gwe tumanyi nze nja kuwa example nti we twakulira tukyali bato nti tetwatugambanga nti mujje bannange tubayite tubatwale butwazi nga gwodduka bayi Museveni ennyonyi zonna bwetuzita tukuba bayi Museveni era nzukira twalina omwami nzukira yali musajja oba omumanyi bali basajja babiri oba bita Migere Koma babita Ngulume tuchadi Ngulume mumali by then yali chairman tu was yali wasikutano gundi Migere yali 5 kati ngono 2 naye yatambula nkyalo ku kyalo nga ategeeza obulungi bwa NRM era nga fenna ku kyalo tuwagire kintu eki NRM banange ndinakulya kyali NRM kati buno obudde bwetwatuse mu kiseera nga omuntu ogenda okubeera ku mukolo gwa NRM balina mumuteeka mu transport walina okubaawo ekimisinga ddayo omanyi kizibu kyasiza okuba ekibi bagamba nti when things go wrong go back where things go wrong from kati twalemerwa okuddayo we byakyamira kinagambe kintu singa muzeeyi yagala kufuga ggwanga lino newe yandifunye omuwumba tonna namuteeka nagamba nti oyo gwe nteesewo mumuwa olutwani muwadde waliwo eggwanga oba yali ali ggwanga kinga president kyakola aleeta prime minister we Russia is it Russia yajakyusanga aleeta n'ateekawo prime minister we n'afugayokko gena debbale kisajja kubanga kyali tekimukiriza kuddamu naye nga ye automatically abasobola okudda kati ofuga indirectly singa president Museveni yaleeta omuntu n'amuteekawo n'afugayokko n'adebbali ne bwe yalikomyewo yandibadde ekyayina amaanyi mu bantu ne mu bavubuka ne bwe yandikomyewo twandigayo omuzeeyi ewaffe yamanye ebyaffe
lwaki nti otulaze nti bannayinza n'okuvaawo obuyinza nekolaki ebutambula ne bugenda mu maaso nenkomawo ne munzikiriza mwebali munjagadde naye kati wano otulaze nti nze alina okubeerawo nzekka omanyi kyenage nti okuzimba ebintu kyangu naye okubikubeezaawo kyekizibu kati yazimba kati olutalo lwa 12 buno olutalo luliwo lwakubeezaawo bye yazimba kale nine n'omukulu Roger yangambye erinnya ly'enneme litereze bulungi nnyo Roger Chahaza tuyisiza no mu nsonga abantu be tubadde tamanyi naddala side eyo Kulesia speakership kitegeeza tuyinza either kati prediction ye eri kinga tetunagenda mbulango eyokubeera ya Mau ne Anita kati buno obudde kiri 50-50 Anita asobola okujja oba Mau 50-50 kusinza bwenti anti esaidi yonna muzeeyi gy'ateeka olugalo kati kakati muzeeyi gy'ateeka olugalo naye atejjukira ababaka bonna abasinga abazze naddala abe n'alimu abasinga abangi Anita abaddemu n'omukono munene nnyo okujja kwabwe anti labayo tosobola wakanya mukamaawo ne wabanga mukyamu nati Anita mukama waabwe yebalese mu parliament bw'oba manager we company si obwatuuka ovuba mu ntebe si obwagamba nti njagala ekyo kikyuke ne bwayita meeting ku saa 8 ogw'emisana nga badde gye mulaga mugisazaamu kati kyenage nti yabawaddeko aga 2 gano eno nga tebannaba kulonda kitegeeza nsolo ka message nga tekannaba kuyitamu nti munaye mbawadde balance wammwe nsobola okugamba oyagala esigadde y'ekinaana okyagala eteeka wali kale katuve mu bulango bw'abakama bange katono nnyo tugenda kubeera tukomawo muganda wange gwatuwuliriza naye ndowooza ensonga ozigoberera bulungi nnyo abantu abasunsula ensonga n'ozirengera nga bwe ziri batono naye omukulu Chahaza azitulaze kale katuve mu bulango bw'abakama bange then tunywe ne ku lwendo lw'amazzi katono nnyo then we are coming back.